Alright, ekkooti yamaze negoba omusango ogwawaabirwa omukulu Bowe eyali awawaabira nti Joel Ssenyonyi, Right Honorable Joel Ssenyonyi kussa n'abalala abaali beesimbyewo ku kifo ky'okuvuganya ku mubaka owa Nakawa West Constituency. Ekkooti yamaze ndesalo negamba nti ensonga zino tezirimu makulu era omusango negugoba nga kino kitegeeza it is now official nti Joel Ssenyonyi agenda kulabika ku Ballot ye Nakawa West. Lawyer omu ku balooya ba Joel Ssenyonyi ababadde mu musango guno Counsel Elias Luyimbazi Nalukoola twamukwatirizza ng'ali mu campaign emu n'abuuzibwa ku nsonga z'omusango guno. Abasinga tubadde tetumanyi exactly ebyabadde mu musango guno era abasinga nkiwamu abalaba video eno mubadde temumanyi baaloopye musango ki. Naye gwe ssebo oba nnyabo andaba Counsel Elias Luyimbazi Nalukoola avuddeyo n'atangaaza furthermore ku nsonga y'omusango gwa the Right Honorable Joel Ssenyonyi. Njagala owulirize video eno ate ngenda kusaba onnyambe ogisharing to as many people as you can. Counsel Luyimbazi Elias Nalukoola Bwaati bwe yatugambye. Wuliriza, tambuza video, gisharing, tegeeza munno naye ategeeze munne nti akasajja kabyogedde. Soko gende eri. Soko cheo. Agendo. Agendo yo webizindalo. Akajekoba. Soka yawaba akasanga yali ayagala kulya nsowoli kuba tosobola kujja n'olowooza nti osobola okulangirirwa olyo obwa memba bwa paalamenti mu ngeri y'amankyolo ng'abantu b'ekitundu ekyo si be bakukkiriza. Ensonga ye agamba nti abeewandiisa abaavuganya nabo basaba kuvuganya ku Nakawa West nti ng'ate constituency erinnya lyayo ye Nakawa Division West. Naye amazima amatuufu gali nti teriiyo ayinza kubuzaabuza bw'awulira Nakawa West n'oyo awulidde Nakawa Division West. Era mu Uganda teriiyo kitundu kirala kye bayita Nakawa West. Ne bw'oba ng'oli kitikumu ng'ogenda Nakawa West nti bwe bakulagirira Nakawa West era ogenda Nakawa Division West. Ekirala empapula ze bassaako emikono Farms Electoral Commission zaaliko Nakawa Division West bonna nga n'awaaba kwali nga kitegeeza nti bakkaanya nti ekifo ekyo ne koodi oba ennamba eziraga constituency eyo zeezo. Omulamuzi azudde nti omuntu ono yayagala kulaba ng'asooba agenda ayingira essetteeserezo nga tamaze kulondebwa bantu. Yayagala engeri ey'amangu. Akasonga ke temuli gumba talina ne kye yafiirizibwa mu Lunyaanyimbe kye tuyita okubeera prejudiced. Kuba omuntu awaaba omusango ateekwa okuba n'ebirungo bisatu. Oteekwa okuba nga wayina eddembe lyo ng'eddembe lyo lyalinyirirwa nga gwowawaabidde ye yali lirinnyirira. Ekyo tekyolesebwa mu mpaaba ye. Nabwe kityo bwe tulaba nti oyo yayagala kutuwa petulaba nti oyo yayagala kutuwa abantu bangi tebakyakola bituufu n'abamu ku batudde mu makakkalabiza g'ensonga maaso
gensobola amagezi gensobola okuweeyawaaba ave mu kyejo agenda anoonya akalulu nga naffe bwe tuli mu kuganoonya alyoka ayite mu nnono ya demokrasiya nga bwegamba nti oyo asinze okuperereza y'oyo asaanye okuwangula so si oyo asinze okunyoola amateeka. The petition which has been dismissed, it had no substance. It was skeletal. The petitioner intended to sneak into the legislature without mandate of the voters. That is mockery of democracy. It is contrary to the rule of law. That's why the judge has not found any difficulty while dismissing that petition. Thanks to God that he has not been made to suffer costs, but there was nothing from the beginning. It was just a mere misnomer. Nobody would be confused as to whether Nakawa West and Nakawa Division West constituencies are different. They are the same. We wonder why the petitioner brought that case without any cause of action. He had no right which had been infringed on. He has never suffered any prejudice. He wanted to enjoy a shortcut to Parliament. He should go and campaign and have a win as per the rules of democracy. I thank you. People power! Power, power! Power, power! People power! Oyo ye Kanso Elias Luyimbazi Nalukola y'omu ku balooya ababadde mu nsonga eno. Bannamawulire bamukwatiriza nga ali mu kufeffetta kalulu, ali mu kuwenja kalulu, ali mu kunoonya kalulu okuddamu kiikirira abantu b'e Kawempe North nga MP waabwe. Remember Nalukola yagenda mu Parliament oluvannyuma lw'okufa kwa Honorable Segirinya Muhammad, may his soul rest in peace, eyatufaako ekibiina kya NUP ne kikola kye bayita vetting. Kanso Elias Luyimbazi Nalukola n'avaamu nga yawangudde okukwata kadi y'ekibiina era twagenda mu kalulu e Kawempe n'akawuuta buva. Akwatiddwa wabadde ng'ali mu kunoonya akalulu abantu baddemu okumulonda nga omubaka wa Kawempe North. Ssenyonyi naye avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook ne X naye n'ayogera ku nsonga eno wabula akanyizza quotinga Bayibuli ng'ategeeza nti Katonda abeerawo mu buli kimu. Abo bonna abaagala otwala ebyobwereere era naye tayawukanya na Nalukola ng'ategeeza munne eyawawaabidde omusango nti genda onoonye kalulu. Abantu b'e Nakawa tebasobola kumala gawa muntu kalulu, tebasobola kumala gakkiriza kulemberwa muntu gwe batawadde kalulu. Make sure you subscribe, tap the notification bell, share the video and leave a comment in the commentary section about this.